Levu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much. Unawo sinzira okubanga olaba Focus TV abali mu Uganda, East Africa, Africa, omune diaspora ngolaba Focus TV chokola kyamaanyi nnyo era kituwa amaanyi okuddamu okukola story ndala tugende mu maaso nazo. Omukulu gwe kuletedde leero azze tuwa mu bwino oba ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala mu side ya entertainment biwobe na miranga maziga kyoyino mmanya nti ebisingira ddala obungi byakufa. Ekisookera ddala tugenda tunulako ewa Diana. Diana alina bwino gwalina wa Diana skills then alina n'ebyo bya jjajja wa Kasuku naye wali awo yavudde mu Bulambwensi ekire kikeeseza olunaku lwaliro. Ndi naye wano Kigapix tubeere nga tutambula mu entertainment side. Agamba kimuko bulungi obuze bamu mpola mpola natuka otelambuza omusajja aliwa January November sorry January ne February mubimanyi temuna kye mutamanyi biba bisimuzimu mbuze okubula kwange mbere buli mwaji manyi kate ne gitundene gana amawulire amabi abana bo bwalo bakiki ana bafa bato muko omwalo ono Diana namuyinde bintu bingi nnyo ebitambula olugambo olungi allegations nyingi social media so kumbe ku version entuufu ey'omwalo ono chifu kiri nti tewana manyikawo kangambe version gitulinga gitulizo so twala ya police yatugamba ekyayo naye ate police yemalo tugamba ekyayo aye ne wajja wavikayo version ndala kumbi buli lunaku version nyingi zibadde zikola ki zibadde zijja okitegeera naye nga kyo ekyaka mu version ezo zonna ezijja zibeerawo kyenjizeemu bakyentegeddemu nti omuwala ono abadde abeera n'abasajja ab'enjawulo munansonyiwa si kirungi kwogera ku muntu akola ki afudde kubanga mu Buganda siki kyotegeeza okubeera n'abasajja ab'enjawulo abadde abeera n'ono abeera n'ono nabeneno era kigambibwa nti bibyafiiddeko omuwala okukola ki kuva mu bulamu bw'ensi tufudde abadde yeggala abasajja ab'enjawulo kyonyiza kigambo kuggala ki si kinenemu kale abadde alabibwa abasajja bangi nga abasajja bangi abamukwasaganya mu ngeri nyangu kubanga soka kyabenna obujulizi bwavudde nga bulaga nti ewuwe wakaja abadde abeera ekyanja mu apartment eya miliyoni 2 oba mu kitundu nga bwe bagamba tebamenye kubera temunabeere embo omuntu najja n'amenya kufulu mubbi yazze n'amenya n'ayingira ku force tekyabaddewo omuntu yazze bulungi ng'era omuntu owaba kalimu omanyi naku ng'omuntu aba asuubirwa omanyi naku zino abaana ob'obuwala balina akantu ke bakola ate kiri nnyo ku baana babeera ekyanja nti omwana ataffe ab'ennansana nansana mukyali wala nnyo mbu omwana agenda afuna apartment ye ekyanja eyo yakamu kitundu kalimu mbona abasajja nga bakuwa zirogi oshegera haidana huyo omuwala abadde alabika bulungi kigendera abawala bonna tulijja kugera nnyo ku Daana naye tugeneralize omwana agenda afuna apartment ye ekyanja yakamu kitundu n'agipangisa kati gwe omusanga mu kifo kyonna oba omusanze mu mmezo kaliwo abaana abalaba abapangisa ekyanja tosobola musanga ate mu buno obubaala bwaffe buno obwa wansi bagenda mu mabaala ga bbeeyi omusanga nga mu mmezo ng'eyo omusanga ku 4 points bizifo biwulira byabeeramu ewaka asula mu apartment yakamu kitundu asalawo ogendako gamba n'ebifo byeyetegeramu era birabanga byabeera ku 4 points abatagenze ku kyakala abagenze kwetega muko abagenze kwetega abatagenze ku kyakala nga abagenze kwetega abawala okukyakala omuwala abagenze kukyakala kyo kintu ky'owulira ng'omuwala agambye
tugenda ne ba girls okategeerako awo ba girls bagenda bweru awo abagenze okukola ki okukyakala niwe wave waka ngagenze ku 4 points oba ngagenze ku mmezo aba agenze kwitega so gwa mutegula nawe olina okugiramu eyo level mwaba kutadde nti onugwendiko alina okunzijamu kati bane kyagamba omwana afuna apartment ng'eyo yekyanja babeera nnyo kyanja bulindo yaka mu kitundu kati gwe omwogera wano eno kibiki komukolesa appointment timitinga ng'akusuulira bagiyita bata ng'akusika pensa oba ngambe pensa okitegeera yes okitegeera epensa omugamba njagala kundaba kalibo baliyita pensa ngagamba oyina akakadde oyina ekinaana muko abasajja batera muddala esente bweziki just one night ate omwana amulaba anyirira mubamu n'abasajja kali agamba omwana onjagala kumulabako bw'afaanana ng'ategedde okukola buli kimu kyekyetaagisa butereevu ng'alina oteekamu ssente zonna era nkubulya ebigambo bino olaba n'abaana abalabika obulungi abawala ye abalabika obulungi kizibu omusajja okujja nga ze kumutwalamu nga wonaagamba mbu atambule mu process nga estambula mbu tugende mu courtship mbwaze mbu tubeera awo twekwane abasajja bonna ku 100 abasajja bonna abadetinga abaana abo abayagala kagwirawo kasita omujjamu ng'akuta gambe ku 99 akamu akokola bakasigadde okweza 10 beba abatono abajjana nga yagala kukola ki mugende mulave yaddala ayina abaana abasinga baba tebabyagala kubanga abajja mu byalavu baba tebalina ssente omwana asoma apartment yo yakamu kitundu buli mwezi omuzze mu byalavu sente abagenda zikola ki abagenda zijjawa kati wafuna wakutera wakuyita pensa byakakadde wagono mugana nyina kinaana nagamba nagamba kati ku ssaawa 7 nakusindika location jangu mu kifo bwekiti ewe gyakola ki gyasula kati bire tubeera muno yakyobula bire ebintu byabagagga kati bibuwa kufa abayiri fa babeere bwayisi wakugamba nti ssaawa 8 yuko olina osooka okole ki okuyiriba olekanga ogenze mmeka 9 kati wabagambye 8 n'ogenda ku 9 oyinza okugwa mu puroguramu y'omulala obudde bwo bususseewo omwana asobola okuba nga kuva ku makya paka kiro sina kupaka kiro paka enkya 24 hours bakola 24 hours kuba guli gwafuuka kati mulimu omwana abala kuva ssaawa 1 paka 2 waliwo agenda okujja era kuwa obudde muko omwana omu ng'alina abantu okuva ku makya paka ku makya ati guli gwafuuka mulimu nga olaba mbuka tuli wano mukantubokera ku makya nogamba kati nginakola story ki leero nonoonya akantu osegeera omwana agenda okukera ku makya ng'alina puroguramu ye ey'abantu abagenda okukola ki alina ka to-do list abataddeko era omwaka obusomi onajja kujja ku 10 kati ate gwe oba osukka mu ya munne essaawa kati gwe obanga puroguramu yakoze ya 8 gwe n'ojja ku 10 era ogenda okuba ku ssimu takukwata wabula akusindika message n'agamba obudde bwakoze eki so let's do it next time but keep time next time try to keep time oba onfuna kyokka naffe abasajja naye katonda yakola awantu awo oba waliwo ki kyokka naffe abasajja engeri gy'obamu kalimba omwana oyo nyina okukola ki nyewe mukwasaganya kabuli baddi era obaddamu ne bakola puroguramu ogikkiriza kati okulu oba wakwadde saamu oba abaana bano bongeramu ne bufiruta akati olaba abaana batukula obutukuzi naturally olaba abaana abo engeri gye guli mbu mulimu
kale bulaba oli muko mukyala asooka okusaba emitwalo 10 ejyenvi n'ogamba sente nga nyingi nyingi nyina 5 ono nga nyina 4 akusabe 10 oyo mwana omulaba abaana bataba tukati tuli ku kyanja bulindo ile kubo le tuliko abaana babeereyo nasa nabatuvuddeko enabavuddeko omwana bwayise kawempe omwana agenda ffe tuliko asibaliko omwana agenda nagula wig ewa Shiraga Shumba yakakadde nakola makeup wa mitwala aga asatu kale gone onambula ko boti no ujale wedalanga omwana abagambye mbu akwa oyagala mu obagambe mbu oba musayo mukwasagaya nakuite pensa lya kinana ngoyina kuyitika obola banga abaana bato mukuba mmotoka nekuje nyine wo musanze nekuje nyine wo musanze ku 4 point omwana bwakuita nagamba jangu ene ekireka banda ogamba oba jangu wayise owe wayise tasaba kakadde kuki no waye ndi wano kasubi no wakuite pensa lya 5 ogaba si era omugambirawo ndi wano namungona era omugamba kino nyo mugamba goli wabiri oli wabiri muko kye kiretedde abaana ab'obuwala okubeera desperate okutuuka kuli nessa butaagala kola kwagala byamangu emirimu gyo wegiri gye bakola emirimu gyo gyandibadde kale wegiri lwange era waliwo era abawala abakoze oba abakola kale abali myaka gy'oyo omwana kyogamba oyo omwana eyafudde tewali baana bali myaka gye bakula nga bali bulungi we bali ne baana butagala kwa ate era waliwo n'abaana abakozesa that good following eya TikTok eya social media ne balangirako ebintu byabwe obugoye ng'obwo ne balangirako bu business bwabwe ne bakola nabo kwe bali kitegeera najja sibana abaana kwagala byamangu kwagala byamangu at 24 years bwatyo mukama namujjulula n'ava mu bulamu bw'ensi eno so kitalo nnyo bazadde ba muwala oyo Diana Namulinde tubasaba mukama bawe abagumye naye nga kino ekigende ly'abawala bonna bebereremu ate olaba muko abaana balina omuze omwana wakeera ku makya tugeze n'omukwana era nakusaba 5 n'ozimuwa 5 enkya nakusaba 10 n'ozimuwa enkya nakusaba 2 n'ogamuwa kati ye alugesa nalowooza ng'oli fala oli mudongo wenjagalidde mumusabira osegera ye kino kisajja kyange kyokka tekiyinza n'okutuuka ekisajja kiyinza n'okutuuka okukyagala kijjamu n'ogaana webale nnyo agamba kino kisajja kyange kati ye alugesa nalowooza mbu gw'oli musiru fala oli fala kubanga kubira nakusaba 10 n'olimuwa baganda bange bannyazi omuntu oyo bwokeda ku makyo n'omusaba 10 n'omusaba 2 n'agakuwa nga tesse namu si musiru abamanyi kyakola era bajja sente ze sente azikolerera azimenyekera osegeera naye abakikola lwakuba yakwagala gwe Yesu gonzo bato muliko tomagana naye abakikola mbu yakola ki yakwagala era walaba ngo kisusse era ayinawo ebintu ebimu byakola naye n'ogamba omusajja wange naayika yanyizeemu waliwo ekitali kituufu osegeera gwe imagine omusajja buli wiiki akuwa ekizike oba kaŋŋambe buli lunaku akuwa kizike egomaze emyezi eng'egyo 2 tomugjamu buli wakugambako okola ki owebuzaabuza omuweta amakoona aye tugenda mu kyalo ekibikirere golowooza fala munayita bafala aba ategeera abama Focus TV ndine Chigapix tuyisaamu ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ndala mu part eya entertainment oliwo omwana gwe bayita TikToker musiraamu DDT yafiirirwa maama we era yaziikiddwa yesterday saidi za Jinja eyo twongera okusaasira TikTok family tuli bulala family olw'okuviibwako maama era musiraamu oyo
mukama amugumye he kwa kuvikako mamasi nalabye timu ye manya abaana abo balina ekintu kye bakola ndoza ne mu entertainment eno gye kiri nnyo mu bano aba music okufiirwa namwe ne mumbeererawo nalabye timu yatuli bulala yonna yasituse n'egenda okuziikirako munnaabwe ne baana balowooza nti balina mukko okusika omukono bonna baabaddeyo so mwebale nnyo okubeera nga mwalaze oba mwabeereddeyo munnamu manyi kaseera k'okufa muko kaseera kaba sensitive nnyo olabire omuntu ddala sole endala yeya mukulu Kasuku kukuwaza bbanga Semanenene yafiiriddwa maama we taata we jjajjaawe bane yabadde agala 3 in 1 kimu bibiri jjajja era ndowooza kino kaiseewo era ndowooza jjajja okuva yavudde mu bulamu simanyi wanabaawo n'omwana anaddamu mumugambako kuba omuntu yabadde nga manyi bulu gwatiiririra jjajja nti bwe naakyogera kino jjajja agenda kugamba ki bwe naakola kino jjajja wange anaawulira atya jjajja kuba obulamu bwe bwonna obusinga era ne mwana baamutikkira Makerere luzeewo obuferefani bye byadde bisinga otambula era jjajja yali ku kido gamba jjajja amubeereddewo nnyo mayisa singa mubaamu abantu kyova olaba omuntu waafiirwa nagamba nfiiriddwa ssenga wange nga mukwano gwo ng'omumanyi muziikireko manyi lwaki tomanya oyo ssenga ategeeza ki mu bulamu bwe oyinza obbanga yabadde maama Kasuku bwakubikira jjajjaawe ng'ogamba jjajja naye nga tomanyi jjajja ki kyabadde ategeeza mu bulamu bwe kuba kimu bibiri abadde ayogera ku jjajja at 75 years jjajja avudde mu bulamu bw'ensi era nga wakuzigibwa sayidi s'emigadde jjajja gyabadde awangaalira gyabadde abeera Bombo Road gyabadde abeera oyise Matuga migadde ali sayidi za Bombo awo gyabadde abeera gye bagenda omuziika so wano ekyanja Kasuku ye waabadde awangaalira ndowooza ebigenda mu maaso byonna bigenda sookera eno wa Kasuku balyoke bagendewa vigil eri kyanja bayinza ogiteeka ekyanja kuba yafiiridde mu ddwaliro so byonna byonna ebigenda mu maaso ye waakuziikibwa nkya era tusaba the Kantu Nation tugweyo timu y'akantu tusobole okubeererawo musajja kukuwaza bbanga kubanga ye abamuliraanyeko sinafuna nnyo one naye musemberera naye kyemmanyiko ekisinga obukulu Kasuku is a good man according to the reliable sources ezimuliraanye newankubadde tosobola kuba mulungi 100% naye okufiirwa kuba kufiirwa then n'ekirala era nagano kankaiseewo era tusuubira okuba nga atamala emirundi ajja kukola ki kuziika kuba okufiirwa kuba kukola ki kufiirwa n'oba omuyinako obuzibu kitegeera naye okufiirwa kuba kukola ki tuba kufiirwa kyova olabira ne Bobi Wine balinga mu ntalo naani ebibekuulo omusajja we yafuna oba mukuba gaali masasi ebibekuulo bamukuba masasi era Bobi Wine yakola ki yagenda n'aziika bino yabikola ki yabiteeka bali nago omusajja abakufiira awo osigya nagenda nakola ki namuziikirako namulabako mu ddwaliro osigera wadde omukulu alina embeera gyateekawo n'agamba akaseera kano oba oli waki oba omukulu yakola ki akaseera kano atisi omubeererewo Kasuku abamuli okumpi nongera omumugumya Bashalomu n'abalala Zubeeda Bafranka Atambi bambi kuba tomanyi kyekitegeeza kuviibwako jjajja nga yabadde buli kimu actually mu bantu Kasuku badde yasigaza balirayingako mu buli kimu omuntu gwasobola okuwuliriza mukasobola omunenyako n'akkiriza kyamunenyeza ye jjajja naye bana basigadde nga bayisaamu eggaali era ye yakugamba tolina ky'oŋŋamba mwe abasigadde temulina kye mugamba okuleka jjajjaawe wa Kasuku ono so tusaba Mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe ate ne famire ya Kasuku ne Kasuku baba famire Mukama agigumye babeere nga beekuma mumanyi mukoki ekintu okufiira omuntu akubadde ku lusegere omuntu oyo gw'obadde omanyi omuntu oyo gw'obadde otuukirako mu buli kaseera kirala era abantu bagenda ne mu depression
ne bamusanga nga yavaako. Abantu abamu beekyawa ng'olaba musajja yeekyaya akuyisaamu eggaali buli mulundi naye because omuntu oyo yali amufaako ennyo bagwe yali yenyumirizaamu ennyo. Kasuku wabadde ku piiki ye, lwaki ngiyita piiki? Kasuku mu sayidi ya entertainment oba mu sayidi y'abannamawulire emyaka 2 emabega abadde agyetisse. Kitegeeza ki nti ali ku piiki ye. Jjajja wabadde alina okulaba ku bibala, wabadde alina okufuna ku bibala because amuleze kuva mu buto. Wabadde alina okweyagalira mu ntuuyo ze. Mukama wakoze ki? So Mukama ye tagera kibi. Kwe bagamba Allah tagera kibi. Yalina ensonga lwaki akoze ki? Amugyewo. Naye jjajja ke kaseera kano kabadde alina okweyagalira because I've seen Kasuku ng'asobola okukwata omuntu n'amwokya akakadde. Kati olwo jjajjaawe kitegeeza gy'abadde mussa nga singa abaayo yezza ekintu Kasuku tayinza na kulinda kukimugamba. So bwe batyo Mukama bw'agera ebintu bye era bw'atyo bw'agereka ebintu bye. Katusabe nakyo Mukama akituyiseemuko ebigambo bye ebisembayo eri bantu baffe balaba Focus TV naddala mu mbeera zino ze tuyitamu mu weekend. Abaana ab'obuwala nnyinazi baganda baffe olinye ku baana ab'obuwala kuba kino kintu ekyatuuseewo kubanga olaba omwana oyo kuva yafudde allegation nyingi nnyo ezivuddeyo naayogera kino naayogera kino naayogera kino naye nkyeyinza okugamba bannaye mukole work. Yes. Banange sente yo gyokedde ku makya ne weekolera yo osobola ogimenyekera. Kankuwa example abaana batuuse ewaba omuwala naye nga buli omu ayogera gayi nga bagamba omwana engeri gye abaye tava ku nnyonyi osegera makeup gwabadde akola badde wa bbeeyi segera lwaki teyakwata sente zo n'akola ki n'atereza ewaka. Imagine ogundi bwabadde nga na bwaki bw'amaduuka. Bannange mukole mukuva mu basajja ane nekira sente zo sizamukisa sente zo sizamukisa tujja kera ku makya ku emitwalo aga 5 naye kwaga 5 tosobola na kulowooza gamba nti oba kangulemu oba akate kuba saving era kasako batata nekisobola okujja mu birowoozo nviiri makeup ngoye ogoleba ngona bakoze eki nga ziweddewo so sente ze weekoleredde ziba zizo era zirangira ngo manye akata nokolaba okafuna booti omanya kanze ka 2 asatu kanga teke kwa account. Very true. Okitegeera abiri ngakosa mu bino ebirala nasalo ngokola ki ngateka kwa account nezino zibakodde omusajja ne wagera ku makina akwaka kadde kade mu cyo bambi mukole alikawo business mugende ku TikTok ade ne following following yo gifuule ba customer abo bale nnyo bakozese mu bintu ebirala ebifuna tandikawo ka jollies osegera batundire buntu otwo obwo bwekwejala byobo kuba following okola ki bantu bangi abafunira ku online. Very true. Osagonza okuba tesobola kola kiduuka tusobola kukola kiduuka mu kibuga nosobola okubeera ewaka n'ofunira ababodawo ng'aba 3-4 nga bakudelivaling tugambe otunda ngoye kayina omukyala gwe mmanyi ali side zeno Kiteezi omukyala abeera waka so apartment naye engoye azitundira online ayina ababoda be. Nino omwana gwe twakyalirawo omuwala bamuyita is it Mwinza store somewhere there ayina ababoda be ninga abeera ne side zeno Kiteezi Kiteezi oba otegere ngoso ne owala abantu abagira kasasiro naye abeera waka n'ateka ebintu ku TikTok g'okalaba booti nga mudde certificate biki ng'ayita alina n'abaana be uli omuko oli omukyalo okumanyi ekintu ekyakuleva ddala ayina abaana balina boda tebavuga boda zino mukutwala abantu bali bamukolera specifically bali ku mulimu gwe gwa delivery zokka okitegeera bino yagala kasaati maliza ng'akubira omwana we essimu namugaje twabire mutugwe wantu bwati newe wati enamba y'essimu yino sente bweziti okitegeera uyu gundi ile kati omukyala omulaba akoze sente yetandika atunda kamukamu naye kati omukyala yeegendera ddala China wangi wallahi amazima gennyini
agenda nasubule mali naso neta ya dukano mu Kampala wabula akozesa TikTok ko ana abana abasinga abetunda abasije babajja kuki ate gamba nakalaka kingo kunoma abaana aba bali ku TikTok balina following ate ffe abalina bye tutunda tukozesa bo okuinfluencinga ebyaffe bye tutunda neka tugwe na following ey'amaanyi ate gikozesa mugwe okuba ku business zokola ki zokola okusinga okuddawo okuposinga ogenze Malaysia ogenze ana nze nkyayini enyike nyingi ku mutima olwabo baganda baffe abavudde mu mulambo w'ensi eno mu bintu by'okusaagirira olaba nga tebiriiyo. Okay, tetuyinza kubanga tusukka wano nakugamba nti Focus TV wetuli okuwanga stories eziba zitambula n'ozikubaganyako ebirowoozo okusinziira ku ebyo bye tumanyi oba bye tuba tuwulidde. Nkusaba genda mu comment section ky'owulidde omukulu kyanyumenye, olina ky'ogattako oba ky'otoolako tukyaniriza, genda osubscribinge, likinga, sharinga, buli w'okola ekyo oba otugasseeko okutambula speed. Muko sazo tuli mu 7:5 so tulumba omutwalo very soon. Abantu bongedde okugobera Focus TV, abantu bongeze okudduka naffe, so gye muko mutambula naffe mwongere okusubscribinga oba endala. For now mukize tukume wano, bye bye. Ya kusubscribinga ku Focus TV yani bingi